Abaana muli bulungi? Mwafunye n'omuwala omupya. Oli otya muwala? Osomera muno? Ng'oli mukulu nnyo okuba mu kino ekibiina. Oba wababye eno siniya 3. Olina emyaka emeka? 18. 18 n'oba ng'olina omubiri bwe gutyo. Olinga mukyala wange. Nze mbadde manyi owabye n'okuwabya munnange nti nnoze mu kibiina. Laba ebbere ly'olina. Toseka magye mulukufu. Laba omubiri gwo. Nze mbadde manyi ng'olina na kuba eri mu siniya 6. Omubiri gwo gwa muntu mukulu nnyo. Ye ng'olina amannya amabi. Lwaki amannyo go mabi? Gatwale mba Mdento. Basangibwa wali Nigeria, Kira Road. Bakuula amannyo, basobola okutereza ate kati gwe teweetaaga kukuula. Ndaba amannyo go gasembera nnyini maaso. Tosekererwa banno nga bakulabye. Kati bwe mumulabye temumusekeredde. Genda bakujjanjabe. Nange nayitirayokko. Nayitirayo ne banzijanjaba. Balina keya ennungi. Basangibwa Nigeria awo. Balina keya ennungi. Bagenda kutereza amannyo gaddeyo mu kiwanga bagazzeeyo munda. Tokyasobola na kubunira. Tosobola kubunira. Naye nga tusanyusa okulaba oli oti amannya go gwana. Gwe Nankya Priska. Nankya Priska. Tusanyusa okulaba. Mwamwaniriza bulungi? Bakwaniriza bulungi? Mwebale na mutuuza ku mwanjo. Tuulira ddala awo. Eri emabega abalenzi bajja kuba bakusumbuwa. Batandika okuninkina n'obugalo. Ate kye sitandi yagadde. Kuba oli nkoko bagiyita batya? Enkoko enkwejjere. Muli mutya abaana? Nammwe abatakola Luganda temufuluma. Mbaagalamu. Njagala abaana abatema uniform. Nga mwasala uniform. Kiri nti oli mulenzi, kiri nti oli muwala. Abalenzi mwejjiddeko okwambala obucupa. N'oyambala obucupa ne kakwata we bati. Ne tulaba ensingo nga yenna yeereze we bati. Omuwala omujja ku mulamwa. Agirabako ensingo abeera tagenda kati soma. Mubeere eyo emabega nga mweninkina na bugalo. Ate oba omulaba omulenzi omulabako ensingo. Kati ate naawe omuwala n'osala sikaati. Nga mwanguyiriza wamma. Ate kati naakajja nkirowoozeeko. Ng'oyanguyiriza omulenzi okulinnya n'obugalo. N'akutambuza obugalo. Mbimanyi kuba nange nabiyitamu. Naye ate mmwe temugenda kwonooneka ku mulembe guno. Temugenda kwonooneka. Wano nfujjawo amalusu. Njaffa nammwe. Ngenda ffa nammwe. Kati wooba okimanyi ng'owasala sikaati. Sembera eno emmaaso gakubugaani. Wooba ate omu ng'ofuluma ekibiina. Ngenda kibiina ku kibiina. Temugenda siriwala. W'olizimba essomero eriri abaana ne bakola bino bye mukola. Olikitegeera. Naye oba tonnazimba ssomero. Omukulu w'essomero yanneesize n'aŋŋamba musomesa mpa abaana Lucia. Sigenda buno obusonga obutono ate ng'era mbusobola. Kati mujje wano. Mujje temumalira biseera nate nina osomesa. Muwala mulenzi Kasavu Kanyama. Gwe Najjinda Hindu Mariam weebale muwala gwe kubanga ndowooza mulaba aweesa ekitiibwa ono omuwala. Weebale nnyo. Fuluma gwe zikuwonye zikusooka ne zitakuva mabega. Ye yazirabirawo. Bwebwe obucupa. Okalaba akapale bagikuwa we batyo uniform. Kyokka oli mutono naye era n'okakwatamu obucupa ne kakwata. Kandaba wa makkati go. Toyina. Toyina maama. Toyina omulenzi maama. Akapale kakutte naye era sirabaawo kwantuku. Kekweseewa. Kale deeno naye era wakwata akacupa. Ku deeno. Naye era sikaati eyo nyimpi naye era kale era etuuka ku maviivi fuluma gwe oluwonye genda olye enkoko yo. Yanguwa mangu gwe kinamboze erinda mu kiseera kiba kyekwatirira sembera wano. Yaabwe sikaati yo mpanvu genda naye lekera okuba sikaati ebiraka. Yonna sikaati agijjuzza biraka. Laba weefaanana emabega. Gula uniform empya. Yeggwe. Daba omulenzi. Kyukako banno bakulabe.
ndoza mugirabe singo weyeerambye ku mpale. Kyekyo kye mbagamba. Laba woofaanana mulenzi gwe. Lwaki empale wagikwata wee batyo? Yonna ekumiimye toyina ogw'ofulumya gwe gukuddamu munda. Ndaba ensingo. Then mwabagenda okuzinywa embooko. Leero mugenda kuzinywa bunywi. Ndowooza mmwe mwenna nga abasigadde nti mulina mu kutya. Mwenna nga kati laba mudde eno mwenna zibalidde. Mudde eno oba okimanyi tomalira budde dda budde eno. Naawe kawere. Gwe omulenzi yakajja obuzzi wano ku ssomero. Muwedde. Fuluma wamma ggwe. Oluwonye. Lwaki tewayambadde na stocks ne kasikaati kampi ddeno? Gwe watayambadde stocks kasikaati ke kampi gwafaanana obubi oli mukyafu obulako kuwunya buwunya. Byonna bibeere ku ggwe ate omuwala. Ssentumbwe Najibu Sane. Gwe muwala yimirira awo ku desiki. Mumuwe ayimirire waggulu mubeere nga mumulaba bulungi. Muli mutya abaana? Nammwe abatakula Luganda musigale mweyolereko. Ssentumbwe Najibu Sane. Jangu. Oyo omuwala omumanyi? Ono ayimiridde waggulu katuuti. Omumanyi? Ejjo nabasanze mukola ki? Nga bali ku kkubo beerenze balinga amatooke g'eminywe. Omuwala bakuyimiriza batya ku kkubo ate ng'oli mu yunifoomu ya ssomero? Kyekyewuunyisa ng'oli mu yunifoomu ya ssomero naye ng'oyimiriza akalezi kakuyimiriza ke katono ke kaawamaga amannyo gonna gaasonsokayo. Ssentumbwe ekikimuli kiki ekyo ky'oyina maama ekikutuntuza abaana b'abendi naawe ne kikuyimiriza ku kkubo bakulimba ebyekisiru? Ono omulenzi tasookedde ku ggwe kati ntwala okukikujjukiza gwe muwala gwe. Tasookedde ku ggwe era tagenda sembera ku ggwe. Owulira? Ekisooka toyina kabina. Kaggwerera wakatundawa. Naye olulya muli weewaze ate oba oyina kye oyina tonaba na kumegga. Terinaba bbeere eryo kumegga ku kifuba kyo. Naye muli owulira nga weewa gwaliko obuwala bukumezze. Ate tofuka? Muli owulira nga gwaliko. Temugenda kati swaza ssomero lyaffe. Wamma muwulira mwagala kwerengeranga ku makubo. Jamu uniform. Tuuka ewaka jamu uniform bakuyimiriza oba kabalaza oba ku makubo mu makati obeere okwo. Si kuswaza uniform yaffe. Muli mutya abaana? Muli bulungi. Banaye mwebale tukiikirira. Mwebale. Muno mulimu stocks eziwunya. Wayambadde engatto ngambisi. Ndowooza oba stocks ngambisi kati ziwunya. Woba okimanyi fuluma. Woba okimanyi wayambadde stocks oba engatto ngambisi tezaakazi. Kati ng'ozirimu fuluma. Nyamba buyambi. Nyamba buyambi fuluma. Nga tewali asegukana. Ate ekiwa mulenzi. Nga tewali afuluma bannange. Omwomu ng'ojja wano. Omwomu ng'ojja. Ngawe mufuluma. Jamu engatto yo ndabe. Si yeeyo. Fuluma. Fuluma njagala nsigaze oyo omuntu omu. Temwenyiga mabega mwenna ngenda bawunyiriza mu ngatto zammwe. Jamu engatto. Fuluma si yeeyo. Yeeyo. Nambooze linda yeggwe. Yeggwe nambooze linda. Ne lwaki buli kimu kibeera ku ggwe? Luli nali ku ggwe kunaaba. Kati ne leero owunya ngatto. Lwaki ebigere ebiki? Otuuya n'ebigere? Kati ze yabikuleetera okutuuya n'ebigere. Mukwano genda onaabe ebigere oddemu oyambale stocks. Bannange ekyana kiwunya ebigere kiringa ekirwadde ky'ebigenge. Luli yali tanaaba. Ne leero awunya bigere. Bannange tuyambe. Lekera awo tuzanga ebifundu. Bannange
olya mmere ki abalala gye batalya okutuuya n'ebigere. Najjuma Stacey era genda omuwa amazzi anaabe. Goliwo kukiikirira abantu nsigo, genda omuwa amazzi bakudduukirire. Banaye oba kirya mmere ki? Banaye awunya ebigere, muddeeyo mutuule mukomeewo abaafulumye. Era yeeye yaawunya sikyakiwulira. Omwana naawunya, Najjuma mukuuse ne brush gimuwe. Oba muwe geisha oba oyina. Ommo, muwe ommo. Bannange baana, mulekere awo okujja muno nze okunteekako embeera embi. Muba munsinduukiriza emmeeme. Nze banaye emmeeme yange ennafu, saagala nnyo ebyo ebiyisayisa ebyokunteekako. Naagala okunzija ku mulamwa gw'okusoma. Ye nga temunnaŋŋambako nti nnyumye. Mwebale nnyo. Tugenda kusoma akatabo ka Nze Mbimaze. Priska Nakintu, Nakitto ye yakakola ki? Ye yakawandiika. Naye maama naye yali yakaddiwa nnyo.